tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tubagala nnyo mwenna ali ku There is Still Hope, abali ku There is Still Hope dish ne testimony. Tubanirizaako ekitundu kyaffe kyakuna ekyolunaku olwaleero. Yonna gye muwangaalira Mukama tukwebaza, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo Mutukuvu jangu otulungamire mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda mwetusabidde. Amina. Kakati ndesimayo nti abasajja nga bwe baba bazze product za Serwadda. Wale tokimanyi naawe. Badde mmeza gundi senyo ng'alumba lesima yalumbyewo ekiganda abotaba kwatangako tebalumbanga ku gundi akwera waliwo endiga ewagula yatoloka akatimba tesobola kwegaana naye nayo product yeeyo nayo yeeri wadde yeegaana naye nayo yeeyo. So kana kata Pastor Serwadda yadannyonnyola abantu abayiseeko mu mikono gye bamentalinze kituufu nnyo, ate n'akubulira n'engeri gye basisinkanamu amu baali bazze mmukuba bwe yalina we yali astaginga ng'abuulira ate bajjanga kumukuba bakomekeza abaserengeseza bannyiga babatiza. Kale sooka owulize Musumba Serwadda oyo ate tusobole okuba nga ate tukomawo tweyogereyo. Nze nali mubuulizi wa ku nguudo naye ate saalinga bano aboogerera ku mmotoka. Nze nakolera ddala territory nengamba wano wange kati bwe bagaziyanga akatale nga nze nsemberayo bagaziya akatale nga nze neeyongerayo bwentyo ekyo nakikolera emyaka 5 solid. Era mu njiri eyo bwe musibuka Kiganda yajja kunkuba nannemerwawo ne mutwala ne mubatiza. Mu njiri eyo bwe musibuka Baasi Luyombya yajja kulwana ne mutwala ne mubatiza. Mu njiri eyo mwe musibuka Jamada Kikomeko gyagenda yajja kunkuba ne mutwala ne mubatiza. Oyo nga talina nawuwe ne ntwalaka. Mwogereyo omulala mu nkuŋŋaana ezo Jackson Ssenyonga mwe yeetikkiranga eŋŋoma. Akati bwe muwulira bakirimaanyi abali mu kibuga mwe mulina ebirowoozo nti nze kinnuma, ate nze nina ebirowoozo nti bwayise namulya Kisenyi nakirya. Kale mwebale kubanga ate mulaba akatambi ako loza nawe abadde tokimanyi Jamada Kikomeko Ssenyonga Kiganda abalala bangi bayita mu mikono gye. Kale Ssenyonga yali atambula yali yeetikka eŋŋoma yali akuba ebiseera ebyo engalabi n'embuutu yagambye Jamada yitalina nawaasula yatwala butwazi waka ogw'omutima ogw'obuzadde. Omutima mulungi singa yali naye alinga abasumba abalala abalinnya ku bannaabwe ndowooza alabye eddibu lye twali badde nalyo twandimisinze bingi nnyo. Kaka Kiganda taliiwo, Ssenyonga Jamada singa bo bonna tebakola tebaliiwo, naye teyatunuulira. Ate manyi waliwo omuntu okuyama naye ng'ate alina ennugu. Kisobokera ddala ekyo ng'alina akasajja kuno kati atanyamba atyo ati ng'alaba omusukkulumyeko ng'ayagala kukakkanya wansi. Ayinza okuvaayo busaa ne yeesoma. Nze nayamba oyo singa sinze ayogera biki naye tosobola nategeera tosobola nakumanya tebayita mu mikono gye. Kituufu tabanyega yakira nti bantu baakula ye yali na paati gyalina ozannya mu bulamu bwabwe ne bafuuka ekyo kye bali tabusitinga mu ki kyeyabakolera. Kituufu ono challenge y'amaanyi nnyo gye tuli
kuyamba omuntu aye n'oteesoma. Kituufu. N'ekyokubiri obutaba n'akasajja ku mutima okwo. Okibaza oyamba omuntu ate najja n'akuyisaako eggaali. N'akuyisaako edduka. N'akulaakulana okusinga. Kituufu. Kati otulabire ebibala by'abasumba. Awo. Nti omusumba osobola okusabira omuntu n'agaggawala. Gwe n'osigala awo. Gwe n'osigala nga neza microphone osaba busaba. Bampe ettaano. Ate to make it worse, nti agaggawala atadda wuwo. Ate omulabira eri gyawo bujulizi. Nti nebaza Mukama. Katonda awo anaakola. Yajja ne musibe ekiro kyonna ne mukibala nga musabira muntu omwoyo. Oluusi Katonda so kikukola nga ayagala kugezesa alabe. Otunuulidde ye oba bano bantu. Okubeeramu akatima. Empeera olaagondo oyo yajja ne tusaba wano ekiro kyonna. Abaana tebajjukira. Katonda n'amukola bulungi. Naye beerabidde gye bajja omuki. Omukisa. Naye Mukama agenda bonereza. Agenda bakubakuba. Agenda kuba bbalaani. Ajja bakuba omuggo. We batajjukire. Amafuta ge baavaamu. Ayina n'okwetandika ky'olubereberye. Nga kigamba kitya? Jjukira. Oddeyo. Ojjukira ebikola bye wakola mu kusooka. Jjukira ebikola ebirungi bakola mu kusooka. Bye wakolanga mu kusooka. Onoogaana nzijja. Ngenda kujjamu omukisa gwo. Abamu bakolima. Nti ojja kunjako ekikolimo. Oyo. Baba tajjukira nti wano we yajja omukisa. Wano wennyini wano ku maviiri. Byonna bye yafuna. Bigenda kufa paka ng'akomyewo. Mu linnya erya Yesu. Omwana wa Katonda omulamu. Nti amiina. Aye endiga ziddamu. Nezikuba n'engalo. Nziza okusinza Katonda gw'empeereza. Katonda wange. Mu kifo kino. Wabanga yajja wano ne musabira. N'afuna omukisa. Olira. Agaggawadde. Takyajjukira we yajja mukisa. Yeerabidde. Kikulu nnyo okujjukira gye wajja omukisa. Ojjukirangayo. Kikulu nnyo. Ne Yesu yajjukira n'addayo ewaabwe. Yerusaalemi. Yakulirawo. Bamuzaalira Besereke. Eri gye ewaabwe gye yakulira. Yaddayo Galiraaya. Yamala n'edda Galiraaya. Bakuba baali bamputa. Kituufu. Tebaabiwulira. Nagane. Nabbitaba nakitiibwamu. Simwazaali. Negendera Samaliya. Azinga ebikola beekoze wano. Ebikola Sodoma ne Gomora. Baali enenyeza. Okusinga wano. Kale abazumba be batyo. Musumba ng'atugamba. Akugamba nkubuulire. Otajjukira gye wajja. Era omukisa. Mwalamulaba mu mugambe. Omusumba agambye. Omusumba yagambye. Kasita toddeyo n'ojjukira gye wajja omukisa. Agenda gusaba guddeyo. Omukisa guddeyo. Abali ku media musindikire akatikito kaako. Mukasale mukamumpeere. Mali mumwogera naye mumuweereza obubaka buno. Awo manyanga ameze akasajja kakuze bw'oli gwe yasabira alaba maama kale oyo olisa alaba nga nekyaki tekyali saizi ye agaggawadde nnyo so Katonda okubeera omusumba si kukera bukezi n'okyegomba kituufu omusumba obanga taata oba taata mwennyini ate taata asosola mu baana naye abakitaata mulimu abaana n'ebyana tekiba kirungi ekyo baana bano ino bawa opportunity bennyini be bamanyi beesalirewo azannyira mu yiye yamanyi kati abo singa bazannyira opportunity zaabwe singa balina oweya kituufu nnyo ekyo naye bazikozesa ki bulungi nnyo balina abasoma mubeere ebyokulabirako mentalinge ku bantu ati agamba olina ku mentalinga ojja twala territory ogenda kutwala ekkanisa yange nze avuga ate nawe ogire oba ompisa bubi nnyo olina kudda wansi olina kukakkana olina beeraawo basoboye batyo nga amazima abaana bangi by this time kituufu badde nga Katonda abakozeemu omulimu nga babuulira enjiri naye muganda wange gye bali abasumba tebalina busajja bwokka ku mitima buze balina n'obuzzukulu bazaala dde obuzzukulu bagaliza obusumba akusabira omukisa n'amaana n'agukima oyo taba mwangu agukima agamba watadde wano ne yeetonda ngutwala afuluma tekkanisa lwaki agivaamu afuluma wano we wali omukisa gwe
olaba oyo TV jaino singa salinze kati singa musumba wabagamba singa salinze sejo sha yali je byonna senyonga nejukira wetikanga engalabi yali banga omaye okuchuka tubamu n'emize ssebo kituufu nga kalala okola mudala omulimu obeera n'emizeezeze egyo kati gyayimira katuuti oyo mumula oyo yalinga waati oyo mukubbe envaana ali oyo yalinga waati naye taata okusaba dda kyakulabirako ayagaliza yabaagaliza ate nabo ne bakozesa chansi yaabwe ne bagikozesa bulungi ate tabaliirako buyinja tabeeyagalirako nze bale simanyi na Kiganda nti naye weeyo nesenyonga namulabako yabakuŋŋanyako n'abagamba buli mwana wangu ate bakirungi bawulira bakuba waliwo egundi egigamera amayembe kuliko gali ga byuma yagaana amayembe g'ebyuma yagaana naye ng'amazima naye omukisa yaguyolera wali yagutapinga eyo wali abo abagamba nti yali ku nguudo nga anti 10 tembeya aye yakola yali tatembeya njiri yali mu byamaguzi omukama we yamukubira layini okomekereza nga aliwa alindeeba kama n'amusitulira awo kati w'amaanyi nnyo avuma buli kiramu aba yagadde mutereevu mulungi nnyo naye siwako omusumba lyavule nagamba oyo omulakweraga nze yamuleeta yenamusanga akola kino tosobola bitegeera tekisoberako ddala ate yavuma ekyo kikolaga spiritual maturity manyi omwana wanga wamba ebyobugagga abalina okufuga wonna spiritual maturity si myaka si bantu osinga weba abantu ono omwana alina bayitirivu nnyo n'amaanyi edyeze ziri waggulu nnyo naye spiritual maturity tugirabira mu reasoning muntegeera awo mu reasoning awo kibi bikufubutukamu ebintu obikwata otya tegenda gamba ono akyali toto nti yanga mwennyini abitegeera yeetaaga kuwuga akawoze naye etsebo abasumba mwenna kibeere kyakulabirako wekiri wemuba mumentalinga temulabira kumpi tulabira kumpi mulabire wala tuno omwana singa avaamu omubiri gwa Kristo guyinza okukola ki okuganyulwamu ate mugumiikirize ku baana akyogamba bwe tebalina mize miyitirivu olwakusirika yagoba ate yagoba banne basumba naye bwe nja kugoba mukyaki yange ngiveemu esebulera abasoma babagundi musomero batwanga bagita batya nerero so bazigamukanisa gwe nja kugoba mu kanisa yange myezi 4 tolinnya nga todda wano yobeera mwakyuka mu dakiika emu nammwe mwalina lwakuba akati tetulina we tujja ate kati tugijjewa akati gwe omanyi kiba kibi nnyo okubanga gwe ekintu ekimu wakiwangula naye nga kyakutwalira process ate gweyagala nkiwangulire mu kigambo kimu kyoŋŋamya eddakiika eyo baga tukyukire mu dakiika 2 tekisoboka muganda wange kituufu obugumiikiriza bukola ki eddoboozi ly'eggulu olulabye ndiraba lifubutuka obugumiikiriza bwetaagisiza ddala bena abasumba mugumiikirize abaana bajja vaamu ekintu kyobadde tosuubira wekiri kati lengera products ez'amaanyi sebo ezo bulandi mu mubiri gwa Kristo bulandi ddala mu Kampala ne Uganda tosobola kumenya nozirekayo bantu 10 ne bataba Kristo bebasookera ddala okumwanjaawo boliko ekikusumbuwa ate infact oyinza n'okwerabira taata n'osooka nabali okakatsa bali ku mwanjo nnyo so singa yali alabira kumpi abo singa tebalina kyebali singa yali tabaagaliza baali badde nga bakyali mu kyayi singa basenyo nga kati akuba keyboard nabe yali asitulamukolera akagoma ke okitegera naye yalaba nti bano abaana ate n'afuba nnyo okubanga ekibalimu kitutumuka ne kibuluka ne kivaayo yakikuza kati kiekyo kyalabisibwa singa yakituulako abo abantu abasombebwa bonna omuntu omu yali basombe tekisoboka kale omusumba tosobola kusomba district namba n'oba oyagala otya naye bwe oyagala district
namba gwe kagwa amudepasita nedda guno omulimu naye wagusangawo era ojja gulekawo ogenda gulekawo bwekiri ate naye yesu okumanya alanga guno omulimu naye yali asobola okukolawo yekka naye agala okutusetinga ekyokulabirako bwekiri n'aleetayo 12 ne babeerawo awo omu yatoloka mu kisibo naye bamala ne bajjuzaawo bibeera bwe okitegedde kakati guŋŋamba otya nti gwe omuntu omu oyagala ekintu kivuga wekka nze nkuira kati abalokole bonna mu Uganda kati bakulire yaze siswabe ono Kerebu Lihana yaliwa afudde wali wagamba mbu ali kulala n'amawulire mbu Serebu Lihana died was Illuminati also has Michael Jackson. Tugaganonyerezaako ago tulabe Federation of tumagafulumya ekituufu tunagakakasa olunaku olw'enkya nga tukugamba tujja kuba ate tukugamba bwekiri ekituufu omuyimbi oyo ate oba yavudde muki oba Serebu oyo yavudde mu bulamu bwashe bw'ensi eno sibula abantu obadde mulamu mulungi nnyo gwatugoberera bannange asooka likinge sharinge tulina ka app bagita app eno ya mudundo nsooka engireke tukyatereeza naye ab'oluzungu basobola okugenda ne batukyalirako mu butongole eyo mbatuze kale gwe wenna atulaba nga tonaba kwetwalira Yesu guno gwe mukisa gw'olina Bayibuli egamba leero njiri kya musango ate leero obulokozi bwa leero mu Bakolisi 2:6 ekyokubiri asula 6 akatikkiriza Kristo owonegeyeena ekyo kituufu gamba Yesu olwaleero sikiriza obeera omulokozi obulamu era njatula n'akamwa kange nti gwe mulokozi wa negana sitaani ebikola byonna era onsaasire obutali butuukirivu Yesu onaaze munyambazi kyambalo ekyobutuukirivu Kristo Yesu amiina kale yonna gye twatandikidde tetugera kubanga tusukkako wano olunaku olwaleero tujja tutandikirawo olunaku olw'enkya tunamawulire gono gayogedde tujja gakolako research wano naye ffe ge tukakasiza Goodbye y'amazima ddala emaze netuukirira oyo Lihana tujja kuba nga ate tuganoonyerezaako gaba matuufu tujja kuba nga ate tugakuwa twagaliza kiro ekirungi asula bulungi ate era weraba weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.